Nsanyuse okuddamu okukulaba. Amannya gange nze Sala Swaga ng'era tuddemu okuyiga kwaffe okulina omutwe omunene ogugamba okusaba okudibwamu. Omulundi ogwa Easter twalaba nga mbagamba nti okusaba tekitegeeza kubeera nga buli kiseera otwala dimandi oba oyogera byetaago. Okusaba kwe kwogeranya ne Katonda. Kale tuyogera na Katonda buli kiseera ng'olwokuba ng'olina bye weetaaga. Kati olwaleero tugenda kwongerayo omutwe guno omunene okusaba okudibwamu. Okusaba kye ki? Katwongerayo okusaba. Olwaleero tugenda kutunula mu kitabo kya Yokaana essuula ey'e15 okutandika n'olunyiriri olusooka. Tujja genda nga tuyiga, tetujja kumalayo mulundi gumu, naye nga tujja kuba nga tusoma Yokaana essuula ey'e15 okutandika n'olunyiriri olusooka. Lugamba bwe luti: nze muzabbibu ogw'amazima, ne Kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliggyawo, na buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala. Mwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Mubeere mu nze, nange mu mmwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera ku muzabbibu, bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Nze muzabbibu, mmwe matabi. Abeera mu nze, nange mu ye, oyo abala ebibala bingi. Kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala. Bagakuŋŋaanya, bagasuula mu muliro ne gajja. Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna, munaakikolerwanga. Olunyiriri olw'omusanvu luno lwe mbadde nsinga okwetaaga. Naye kati olunyiriri olw'omusanvu luno abantu balwogerako nnyo ne bagamba bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna, munaakikolerwanga. Ekyo kirungi nnyo 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 okukikwotinga, kirungi nnyo okukiddiŋŋanamu. Naye nga tetunnaba kutuuka ku lunyiriri olwo olw'omusanvu, kirungi nnyo okutandikira wali waggulu wagambira nti nze muzabbibu. Nze muzabbibu ogw'amazima, Kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze libala ebibala. Kati olwaleero kye njagala okugabanako naawe ku nsonga ey'okusaba kwe kubeera nga otegeera bw'obeera nga wayatula Yesu Kristo ng'omulokozi wo, bw'oba nga oyatula nti oli Mukristaayo, kiba kitegeeza nti okkiriza nti Yesu mwana wa Katonda. Kati okubeera nga osaba essaala eddibwamu, olina okusooka okwejjukiza nti Kristo ali mu ggwe, naawe oli mu ye. Ku kuyigiriza okwasooka nabagamba nti omuntu oba ffe ng'abantu twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Buli bwe weeraba oli mu kifaananyi kya Katonda. Oli mu kifaananyi kya Katonda mu ngeri ki? Oli mu kifaananyi kya Katonda kubanga Katonda alimu busatu: Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo Omutukuvu. Ate naffe abantu tulina obusatu nti omuntu ng'omuntu abeera n'omubiri, abeera n'emmeeme gye tuyita soul, abeera n'omwoyo gwe tuyita spirit. Kankiddemu, buli muntu yenna ku nsi yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Buli muntu ali mu busatu mu lulimi olwangu.
buli muntu aba n'omubiri, buli muntu aba n'emmeeme oba giyite soul, buli muntu aba n'omwoyo oba kiyite spirit. Kati ekyawandiikibwa kino Yesu bw'agamba nti we mubeera mu nze nange ne mbeera mu mmwe n'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe buli bye munaasabanga byonna bijja tuukirira. Aba ategeeza ki? Nti senga omuwaatula Yesu Kristo n'ayingira mu mwoyo wo, omwoyo gwo ne guzaalibwa, n'obeera nga gwe endowooza yo y'endowooza ya Kristo, ebigambo bya Katonda bye bigambo byo, obulungi bwa Katonda bw'alabisa bwe bulungi bw'olabisa. Bw'otandika okubeera nga oyingidde mu ye, naye n'ayingira mu ggwe, ebigambo bye ne bibeera ebigambo byo, buli ky'osaba kirina okulabisibwa. Kati ekisinga okututawaanya olunaku olwaleero nti twagala ebirungi bya Mukama naye ate tetwagala kumusembeza. Ate we tuba tumusembeza, abamu baagala kumusembezaako bitundu. Ti Yesu kale nkukkiriza oli mwana wa Katonda, naye ebigambo byo Bayibuli yo eyo yo nja gisengejja, kino nkitwale kino nkiggyemu. Kati bw'oba ng'ogenda kutambulira ku leve eyo, okusaba kwo kujja kuba kuziŋŋama. Okusaba okuddibwamu. Okusaba okuddibwamu olina okusooka okuyingiza omwoyo omutukuvu mu ggwe, omwoyo wa Mukama mu ggwe. Yesu yabagamba nga amaze okuzuukira nti mulindirire e Yerusaalemi omwoyo omutukuvu abakkeko, tare in Jerusalem. Kakati omwoyo oyo omutukuvu yaleeta okubeera ng'omwoyo wo akyusibwa nga bwe kyogerwako mu Bakolinso ekyokubiri mu ssuula ey'omukaaga nti we tubeera mu Kristo tuba tufuuse kitonde kijja. Bw'ofuuka ekitonde ekijja, ebirowoozo byo biba bijja, obulamu bwo buba bujja, okuteesa kwo kuba kujja. Kati bw'oyingira mu leve eyo, tewaliiwo lusozi lusobola kuyimirira mu maaso n'otoluwangula. Okusaba okuddibwamu. Oba oli mu mbeera ki, oba oyita mu nsonga ki, gw'ozimanyi z'oyitamu. Nze omulimu gwange gwa kuleetera mawulire gano ag'essanyu aga Yesu Kristo, nti bw'abeera mu ggwe naawe n'obeera mu ye, n'ekigambo kye ne kibeera mu ggwe, buli ky'osaba kirabisibwa. We kuba kuwonyezebwa ojja kweteekako emikono, ate okuwonyezebwa kutandika naawe. Bw'oba gwe tosobola kwesabira neweegobako obulwadde oba neweegobako ekikuluma, kiyinza okubeerera ekizibu nnyo ate okugamba omulala okwesabira. Bw'oba toyinaayo kye wali osabye Katonda n'akituukiriza, kiyinza okubeerera ekizibu obeere ng'oli mu Kristaayo okutegeeza abalala nti Katonda bwe tusaba awulira. Naye nze nkuwadde olwaleero ekikolo. Oyagala okusaba kwo kuddibwemu, ekitandikirwako kwe kubeera ng'omanya nti Kristo gwe muzabbibu, Yesu gwe muzabbibu. Bw'oyingiza Yesu Kristo mu ggwe, n'abeera mu ggwe, naawe n'obeera mu ye, n'ebigambo bye ne bibeera mu ggwe, buli ky'onoosaba kijja kuyitamu, buli ky'onoosaba kijja kuweebwa. Lwaki? Kubanga oli mu ye, ate ye yenna nnyini byonna. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Buli kye weetaaga kiri mu oyo gw'oyingizza mu ggwe. Oyagala mwami, Yesu ye nannyini baami. Oyagala nnyumba, Yesu ye nannyini nnyumba. Oyagala ki? Buli kye weetaaga kiri mu Yesu Kristo. Kati yingiza Kristo n'ekigambo kye kibeere mu ggwe, naawe obeere mu ye, buli ky'osaba kijja kuddibwamu. Mukama akuwa omukisa. Tuddemu nate ku mulundi omulala n'omutwe guno okusaba okuddibwamu. God bless you.